Wetutukidde ku Kisaawe kya Busiho Primary Teachers College Masafu Town Council ng'enteekateeka z'okujjukira abaana abagiweze emyaka 62 bukyanga Uganda efuna bwetwaze ekigenda okuziba olunaku olw'enkya nga gigenda mu maaso. Okuwanika ttenti kono okuteekateeka omukulembeze w'eggwanga wagenda okwogera olunaku olw'enkya byemu ku bibadde biwedde. Omumyuka w'omuwanika wa NRM era yaliko omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Busia Nekesa Owundo y'omu ku bakulembeddemu enteekateeka eno. Nga bwe mulaba emabega wange enteekateeka zonna zigenda mu maaso. Construction committee eri kumaliriza enzimba ya tents VVIP ze bagenda okutuulamu, VIP ze bagenda okutuula n'abantu wa bulijjo bagenda okutuula. So venue eri at 97% ready okubanga tukyaza abantu baffe era nga tubatuuza bulungi. Atuwidde nti omukolo guno gwakutandika ddala mu budde obw'okumakya kale ng'abatuuze balina okukeera okweyuna obudde. Omukolo gwa national ate nga gwa independence in character omukulembeze atera okutuuka nga bukyali ate tali yekka ku luno azze ne bapulezidenti abalala basatu so tulina bapulezidenti bana tulina okutandika nga bukyali tumalirize nga bukyali. Eri abava ewala atugambye nti bataddewo enteekateeka y'okubatambuza naddala eri abakadde nga kugase n'abaana abato. Nde batuwadde amafuta NRM etuwadde baasi zino ziringa ssente teri ssente zimala ate teri ssente ntono. Kubiriza abantu baffe nti bannaye obanga olina amaanyi nga Katonda akukesezza bulungi olunaku olw'enkya wake up n'aba bulungi yambala show up ku mukolo guno. Tetubeera okulinda transport teri transport amala transport ono atuyambe just kuleeta bajjajja baffe. Nekesa agambye nti nga bannabusiya balina bingi by'okunyumiza mu bukulembeze bwa NRM naddala bukyanga ejja mu bukulembeze mu mwaka 1986. Programs nga emyoga, programs nga PDM nga grow zonna weeziri ate tukubiriza abantu baffe bazenyigiremu okugoba obwavu naye twebaza gavumenti okutuwa enablers. Kyokka newankubadde guli gutyo agamba nti wakyaliwo ebirumira naddala enkwata embi ey'abavubi ku nnyanja. Nsonga z'obuvubi ngeri ki abantu baffe gye bavubamu bannaffe abali ku myalo babakuumye batya tugenda kubanga era tufuna okuddibwamu kuba zino ensonga nga bwe kiri wane Busia bwe kiri mu areas eza Busoga ne bannaffe bonna Mulataweya abali next to the lakes. Ekitundu kino ekya Bukedi ne Busia mwegwa kyalagiddwa ng'ekimu ku ebyo ebikyasinza obwavu mu Uganda yonna okusinziza ku kubala abantu okwakaggwa. Bano bagamba nti enteekateeka ey'enjawulo eteekeddwa okuteekwa mu Busia muno okulaba nga obwavu bulwanyisibwa. Kituli kusaba twagala kusooka kusanyukira gavumenti ya Museveni kukola under PDM parish development model but tugenda kutuuka tubeere ddi n'abalala parishes endala kati kitusaba ng'ebushya oba nga baana Bukedi singa gavumenti tulowoozako instead y'okutuwa parish development model ituweereze village development model ekyo kigenda kututeekamu amaanyi nnyo tulabe tulwana ddala n'abalala nga tugenda mu maaso na parishes endala. Kusinziira ku nteekateeka abantu 40 olunaku olw'enkya be bagenda okufuna emidaali egy'enjawulo nga bano basiimwa olw'okuperereza abazungu mu kaseera nga Uganda tendafuna bwetwaze okukkiriza abaddugavu okwenyigira butereevu mu kusunsulanga ppamba. Guno gwe mulundi ogusookedde ddala Busia okuteekateeka omukolo oguli ku mutendera gw'eggwanga lyonna gamba nga omukolo gwa independence egenda okuba olunaku olw'enkya. Ssomero Sebuliba agafeyo ku Spark TV e Busia.